The Lord is powerful. Nabagamba lulinti omwana waliwo abantu bamberezanga banakupiku gamba nti ago mafuta yajja wano n'aŋŋamba ono kozi oli waawa w'entungamu yajja ng'ekimuleese kusaba Mukama amuwe omwana bw'aliba afunye omwami akola atya ne mugamba tozze kunoonya mwana. Mukama yeebazibwe. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Nze John the Preacher. Olunaku lwa leero nina bibuuzo okusinza ku vidiyo eyo bwe mugirabye nga omusajja asimbisiza bannyinaffe abatadde awo nga emigeto gy'empuuta abasajja babalondemu mu kanisa. Kati ekibuuzo ekisooka kye nnina kiri eri gavumenti n'abakungu baayo. Bwe tutunuulira mu constitution yaffe tuyina obufumbo bwa mirundi 5 obukkirizibwa. Tuyina obufumbo bwe bayita customary marriage, obufumbo bw'obuwangwa ng'abantu bafumbiriganiddwa mu buwangwa bwabwe okusinziira ku buwangwa bwabwe mu Africa mu Uganda. Obufumbo obwo bukkirizibwa. Ne tuba n'obufumbo bayita bwa civil marriage. Abantu bagenze wa DC, abantu bagenze wa kaawo n'abagatta n'aregistering obufumbo bwabwe, obwo bubalibwa ng'obufumbo. Ne tuba n'obufumbo bw'ekisiraamu nti omusiraamu bw'aba awasa agenda kuleeta imaamu amuwoowe amale babawe certificate babeere abafumbo. Ne tuba n'obufumbo bw'ekihindu, abahindu mubamanyi nabo balina obufumbo. Kati ne tuba n'obufumbo bwe bayita obw'ekikristaayo, Christian marriage. Kati ekibuuzo kyange eri abakungu ba gavumenti, kubanga mwe muwa abantu bano certificate ez'obuweereza ezikola ebintu ebyo bye bakola. Ekibuuzo, obufumbo buno bugwawa mu bufumbo buno obw'emirundi 5. Muveeyo mutulambululire obufumbo buno bugwawa era bwawukana butya ne kibayita okulonda ekkubo. Kubanga eri mu nsi mu buyaaye abayaaye bayina kibayita okulonda ekkubo nti omuntu asanga omukazi tamanyi gye bamuzaala, tamanyi bimukwatako, ye n'amufuna ne bagenda bafuuka abafumbo. Kati kyawukana kitya n'ekyo? Abantu bano gavumenti mwe mubawa certificate, mwe mubawandiika ne mubawandiisa nga kampani ne batandika bye bayita amakanisa ne batandika okukola effujjo ku bantu, naye ate ekyewuunyisa ti mwababawa ebbaluwa ez'okukola oba ez'okuweereza ate temulondola mirimu gyabwe. We neebuuliza minisita w'empisa n'obuntu bulamu oliwa ng'ebintu bino bigenda mu maaso. Lunaku lwa Sande omuntu ayimiriza abantu genda omunoonye beeronze. Omukazi agambye, ye kennyini omusajja agambye nti omukazi yajja ng'ekimuleese azze kumusabira kufuna mwana. Omuntu asaba okufuna omwana ekitegeeze yali mufumbo gye yava. Kati ate ono ali mu kumupareedinga amuwa omusajja omulala. Kati ekyo kigenda kibalibwa kiti ekyo? Era obwo bufumbo bwa ngeri ki? Mu bufumbo buno bw'emirundi 5 constitution ya Uganda bwemanyi. Ekyo kibuuzo kimu. Ekyokubiri, abakyala nammwe lwaki mutuuse okwemalamu ekitiibwa bwe mutyo?
lwaki mukkiriza okubakolako effujjo erifaanana bwe lityo? Lwaki mufaanana ente ze baleese mu kikomera, mu nte, mu kiralo, mu katale k'ente? Omanyi mu katale k'ente olugo lwe bakola olwo ente mwe zibeera kiyitibwa kikomera. Nojja n'olondamu ente gy'oyagala n'ogigula. Lwaki mufaanana ente? Lwaki essuubi libaggwamu bwe lityo? Lwaki mutuuka mu mbeera efaanana bw'etyo ey'okubalonda ng'abalonda ente? Tolabanga muswala banakazadde b'eggwanga. Ekibuuzo ekyokusatu kigenda eri abakulembeze b'obukristaayo, abakulembeze b'obulokole. Mpulira tuyina abakulembeze ku mitendera gyonna okuva wansi. Tuyina babishopu, tuyina baani, bonna weebali abakulembera ebibiina ebitwala abalokole. Ensonga zino nga zigenda mu maaso nga musirise. Obuvunaanyizibwa bw'aba disitulikiti, babishopu ba disitulikiti, babishopu b'amagombolola, babishopu b'emiruka, babishopu baki ab'amasaza, babishopu mpaka waggulu. Olwaleero tuyinayo n'ali waggulu kalidinaali. Kati ekibuuzo, emirimu gyammwe mirimu ki ng'ekkanisa eyongera okutyoboolwa bw'etyo? Emirimu gyammwe mirimu ki nga tuyina abantu nga basamize bennyini ne bajja ne bakola ne bazimba kye bayita amakanisa, ne bateekawo ebipande, ne balanga, ne bakola effujjo ku bantu nga musirise. Kati nsaba nze kumbuulira mu bulungi si mu bubi, sibuuliza malala nembuuliza mu bulumi. Omulimu gwammwe mulimu ki? Olwaleero nina gye nasanga eno gye bayita obakkungu kiryamuli bwe watyo, nga olwo omusajja ono simanyi yewire mukaabya, naye ataddeyo ekintu mu kanisa, naye ataddeyo gyeri mu kanisa. Toyinza kumubuuza gye yalokokera, toyinza kumubuuza gye yakuŋŋaanirako, toyinza kumubuuza yabeerako musumba we n'amukubuulira. Ebintu ebigenda mu maaso mu kanisa musirise, temwogera. Naye bwe nsoma nze ku buvunaanyizibwa bw'abasumba, ku buvunaanyizibwa bw'ababishopu, ku buvunaanyizibwa bw'abalabirizi, nze bwe nsoma ku buvunaanyizibwa bwammwe, ebimu ku bikwebyo kwe kutangaaza, kwe kusomesa, kwe kulaga ekifaananyi ekirungi eri ab'ebweru. Kati bassebo ne bannyabo ng'ebintu ebigenda mu maaso ekkanisa esigaza ekitiibwa. Njagala kwogera ekigambo nga si kya bunnabbi naye nga kya magezi. Bwe tugenda bwe tutyo tugenda kufuna wano omukulembeze agenda tukola nga Kagame bwe yakola ab'e Rwanda. Si bunnabbi buno. Kigenda kubaawo. Tewali gavumenti esobola kukkiriza ffujjo lifaanana bwe lityo kubanga ligenda mu maaso. Okuggyako abaagala obululu nga bo babaagalako bululu, oba mukola biki mu bikole. Naye awatali ekyo wagenda kujja wano omuntu bagenda kutukola nga bwolaba bakoze ab'e Rwanda. Bassebo ne bannyabo twetereze nga bukyali ffe ffennyini. Waakiri tuveeyo twegaana abantu mu lujjudde tugende nti abo abakola ebyo si baffe. Kimanyike tubage nti abo si baffe, naye tusirise. Abasamize batwegasseemu tusirise, abalogo batwegasseemu tusirise, abayaye batwegasseemu tusirise. Neneebuuza zino bodies zetuyina, zetuyina ezo zetulonda, obukulembeze obwo obulondebwa mu bibiina ebitwala abalokole, omulimu gwabyo mulimu ki? Olwaliro mutubuulire ansa naffe tumanyeeko, abatamanyi kubanga ffe abamu tetubimanyi. Mutubuulire bakola ku kyabo. Abo abatwala amakanisa, abatwala obumu bw'amakanisa, abatwala amakanisa mu bitundu, abatwala amakanisa ku disitulikiti, abatwala amakanisa abo ku regioni, abo omulimu gwabwe mulimu ki? Bwe baba tebasobola kwogera ku bintu ebifaanagana bwe bityo. Mukama bampeera omukisa. Nze John the Preacher ku lwa Katonda n'ensi yange.